Omulumulu bwandibadde nga buggwaawo okutabagana si kibi naye okutabagana ku kikati kuba kati mulimu issues ez'emisango zinaggomola. Obubbi musango gwa naggomola. Okucupula obufumbo musango gwaki gwa naggomola. So mediation yo bwejja issues zino eziri fraudulent egenda kuziteeka wa kuzeeyera mu kitanda mu report yabwe bateekamu inteneisa yange mu corridors za parliament era gabulazi nti siwa kitiibwa speaker mu corridor wanga bagamba nti nabbe ettaka lye nagulu. Ekyo si kintu kitono, ekyo kintu kinene nnyo. Kati bwemba nabbe ettaka lye nagulu leetako obujulizi, leete bazikuba oba ne mu mawulire mwena muzirabe mukakase nti mazima omuntu ono wafoojingira presidential directive. So bali bayagala mbebaze bwebaza timukoze omulimu mulungi okupiininga erinnya lyange ne mumpita omubbi. Tegatiddwako ba marriage lawyers ba prida abawolereza marriage institution nga yo werera ddala 17. Tuyo ali ku kino ali ku kiri agasemu ono agasemu oli ate bali mukugattamu ekibiina bikikubuzabuliza omwa twabategedde. Omusango si gwa kibiina, musango gwa muntu. Kristo ekyo akitegeere. I speak here with a heavy heart. This Parliament of Uganda is under attack. So because of that, any reconciliation, if at all there is any indifferences between the two leaders, then we are not part of it. We are not part of it. We are going to reconcile these two leaders, the Minister and the Right Honorable Speaker. Because the NRM as a party and indeed as government, we believe in the cohesion, we believe in leaders working together. Na yeye ng'omuntu owemmanyi bali omunsi owa 2011 tasobola kwogera ng'ekyo kuba naye mmanyi takaanya naye. Central Executive Committee ekibiina kya NRM tujebaza naye teyinjirira nsonga eno kulwokuba eno ensonga yakuzamu empisa mu minisita ono. Minisita gyava emmotoka teziyitayo nga zeetise ebyamaguzi egombola minisita mwava negombolola eri amasannyalaze gali ku kkubo naye munda muli bannayuganda abalonze minisita ono myaka 10 tebalina masannyalaze. My senior brother, the Honorable Chris Baryomozi, what you are doing to attack Parliament is contempt of Parliament. And I wouldn't want that to come from you. And do not mix the issues of Parliament with the NRM.